Mu Uganda, abavubuka banji basoomozebwa mu mbeera y'emirimu nga banji bamaliriza bafunye gya kukola waka. Wabula banji bayisibwa mu mbeera embi omuli n'okutulugunyizibwa, obutasasulwa n'okuweebwa omusaala omutono bw'ogeraageranya n'emirimu gye bakola. Kati gavumenti ng'eyita mu minisitule ekikula ky'abantu etandise ku nteekateeka y'okubaga etteeka okulung'amya ku mbeera abakozi bano mwebakolera. Tutaddewo oluwenda olulaga nti twagala nnyo obuweereza buno okuba nti tebunyigiriza muntu kinoomu naye nga buweebwa n'abuweereza naye bamuwe ekitiibwa. Lino era lyakutunuulira n'abakozi abali embuto. Oba oluusi bw'abanga azadde oluusi nalwo ne bamuggyako omulimu gwe. N'olwekyo twagala kubiriza banaanyini emirimu yaabwe abagayo emirimu nti oli omukyala wabanga alina omulimu gwe muwe obudde amalirize omulimu gw'okuzaala oba okulabirira omwana we akomewo asobole okukola emirimu gye. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo aliko okulambika kwawadde abakozesa ku ngeri gye balina okukolagana n'abakozi b'awaka. Omuntu waba azengawo waka okulabirira abantu bo muwe ekitiibwa. Bw'aba nga kiri ku ssente nga mukozi w'awaka twetaaga omusasuliranga mu budde ate nga twetaaga okulaba nti bw'aba mwami oba mukyala bonna basasulwa kyenkana naddala ng'omulimu gwenkana amaanyi. Kati waliwo n'enteekateeka y'okusomesa abantu ku ddembe lyabwe ng'abakozi. N'olwekyo twagala kuba tuteekako awareness emala ate abapoliisi LCs bonna tugenda basensitizinga ekimala n'abantu ba bulijjo oli bw'aba nga avuddeyo ng'aze okukukolera abe ng'amanyi nti eddembe lyange litandikira wano oba likoma wali. Abakyala balina ekirowoozo nti nabo batandike okusasulwa olw'emirimu gye bakola awaka. Minisita Mutuuzo abaanukudde. Ndowooza tetwagikiriza kubanga waliwo n'abakyala abakola emirimu ng'abaami tebasobodde okuba nti balina emirimu gye bakola. Kati twandyagadde okutaataganya amaka mu kuleeta endowooza egamba nti omukyala asasulibwa omusaala olw'okuba nti ali waka oba omwami asasulibwa omusaala olw'okuba nti akolera waka. Kino wekijidde ng'olunaku lw'enkya Uganda yakwegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku buweereza bw'abakozi b'awaka nga luno lwakukwatibwa bugoloobi mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala.